Tuli Netherlands ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Lunaku lwajjo President ono yasinkanye olukiiko olufuzi oba olukulembeze olw'ekibiina kya National Unity Platform chapter oba ebbendobendo ly'e Netherlands. Mu lukuŋŋaana luno bayogedde ku bintu eby'enjawulo eby'omulamwa eby'enkizo mu kuzza demokrasi ewaka wano mu Uganda mu kulaba nga tutereeza ensi yaffe ebeera ensi ey'emirembe, ensi eyeyagaza era ensi etumbulwa mu nsi yonna. Olwo oluvannyuma ate nno President yagenzeeko n'asisinkana bannayuganda abayisiraamu mu kusiibulukuka era awo e Netherland era nga nakyo abadde kijjobi nga bayogedde ku nsonga ez'enjawulo wano nawali ezinaatuyamba okugoba nakyemalira buli omu kyalina okukola contribution ya buli omu gyalina okucontributinga eri omulamwa gwe tuliko ogwa struggle era bangi bawadde ebirowoozo byabwe bangi ne bawa ekirina okukolebwa era nabangi ne bawa obweyamo okusobola okulaba nga tusigala nga tuli mu struggle eno paka nga tukubira nakyemalira General Kaguta Museveni. Bino nno President abitugambye bw'abitadde ku mukutu gwe gwennyini ogwa Facebook n'atugamba bw'ati awandiisa mu Lunyanyimbe naye ngenda kuyisaayisaamu mu Kinyanyimbe ate nga nduze mu Lunnabuddu asobole okutegeera obulungi. Agambye nti yesterday we had a constructive meeting with members of the executive committee of the National Unity Platform's chapter in the Netherlands, during which we discussed matters of importance to the struggle for freedom back home. Nagamba later on we met and broke first with the wider community of Ugandan Muslims who stay in the Netherlands. Nti olunaku olwajjo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasinkanye ab'akakiiko akakulembeze aka National Platform chapter in Netherland ne boogera ku nsonga ez'enkulaakulana, ku nsonga z'enkyukakyuka, ku nsonga z'okugoba nakyemalira, ku nsonga za demokrasiya, ku nsonga z'okuteebera eddembe ly'obuntu, ku nsonga z'okugoba General Museveni nga nenna mu gisumufungize era n'okulaba tutereeza eggwanga lyaffe Uganda obuyinza budde mu mikono gy'abantu eyo yensi ensuubize. Alaga nti oluvannyuma lw'ensisinkano eyo bagenze nate ne basisinkana bannaffe abayisiraamu bannayuganda bannankyukakyuka abawangalira mu ggwanga erya Netherlands abadde nga basibuluka ne basiibulula emikono gigenda mu maaso. Bazo bitugambe ebyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'asalawo atubuulire atuwe ne ku bifaananyi ebiraga ensisinkano zaabwe ze babaddemu era ebyo ebyateeseddwako n'ebyakkaanyiziddwako. Ebifaananyi byebyo nga bw'obiraba nga President Kyagulanyi asisinkanye bannaffe oba ali ne bannaffe e Netherlands abakulembeze dozo balabye beebo akulira chapter omukyalo omulaba n'abaami obalaba bonna bakulembeze wano ne basinkana bannaffe abayisiraamu ne basooka ne bafuna ne basaala bulungi ne bakoola Allah omutonzi waabwe. Bwe batyo balaba ng'embeera nga bwegenda mu maaso Netherlands wano we tuli bannaffe nga bali okusinza omutonzi waabwe. President yoyo ng'ayogerako eri bannayuganda abo abawangalira Netherlands era n'omukulembeze naye nga muli awo ku bampa. Embeera bwetyo bwe yabadde bannaffe baganda baffe abangi okuzaama nga bali awo nga bawuliriza ebigambo bya President Kyagulanyi. Ndowooza mubiraba biibo emboozi azisengeka bulungi azibatuusiza gye bali era nabo ne bakkiriza nti wama President kyogedde kyekyo ensonga tunazikwata bwe bati nga ne basaba Allah ekitegedde n'abalala ne basiibulukuka ne baddamu life empya ne batandika bupya olugendo olupya olw'okununula eggwanga lyaffe lino Uganda lye tuneeyagaliramu. Ebifaananyi obirabye bulungi obitegedde ebyokulya byo byabaddewo nga biwera
tebyabadde bya muzanyo lyadde bya kuzaaga ndowooza obiraba buli kimu okiraba bulungi nga bwe kyabadde buli kimu ebyo ebiri President gyali Netherlands President w'eggwanga eyo gyali Netherlands abantu balabe bonna badde bawuliriza ekigambo ky'omukulembeze kulumya Museveni paka kuwulira bubi Netherland awe beeyogedde President yaddera nga ali ne Secretary General David Lewis Lubongoya yabadde naye era nga boogera ensonga ez'enjawulo kwongera kutereeza ggwanga lyaffe era nga lyesiimisa amaggwe bannayuganda bangi gye bali era ensonga President yazibagambye nabo ne bamugamba ezaabwe buli kimu nekituuka bulungi buli kimu buli omu n'akitegeera wamaggwe bulungi nnyo nnyini ddala girabye emikolo bwe gyatambudde President ne Secretary General David Lewis Lubongoya naye nga kwali nnyo bwe batyo emikolo bwe gyatambudde bannaffe ya President saagulanyi e Netherlands nga bamuyisa okulya ku ddaaku n'okusobola okulaba nga tutereeza ensi yaffe byonna byabadde awo kati nno njagala ndabe tulabeko bo bannayuganda abaana ba wano boogera kiki ku nsisinkano ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eno gyasinkanyemu baganda baffe bano tuna Dax Cartel Uganda agambye soon Uganda will be free. Kyagu case naga Mr. President, I believe it is important to recognize that no one owes you anything. You've deliberately fulfilled your responsibilities and have been blessed in your endeavors. Kyagulanyi Uganda Media naga thank you Mr. President for always standing with oppressed Ugandans. Emmanuel Likolon nagamba we must be liberated from Thailand. Florence Luga naga respect father. Lobina Bgoa naga we are really proud of you Excellency. Bwambale John Leo nagamba thanks for the consistency for democracy. Chair Chichima naga Kyagulanyi our own. You are just an extraordinary product. I found my material I showed on sir. Okay. Najib Katz Jr. Nagamba, you are reaching every corner of the world for the love of your country, men and women. Indeed, we are indebted to you, sir. Superman Mosey. Nagamba, blessings of Allah be upon you, Father. Grace Carlo naga thank you Mr. President. Lukumbi David nagamba you are doing your job right Mr. President. Sharp Swanaga keep networking sir. We are proudly fostering everything, every piece of the struggle. Thank you, Mr. President. Cheka Daniel Naga, thank you so much, Mr. President, for the good work you're doing for our Ugandans.
Eden Paul nagamba to everyone reading this, keep going. Coleta Medi naga, remember the lion of opposition is back on the street today. Seka Yuba Fred naga, thanks for your resistance, Mr. President. Wilson Omondi naga, you are my Ugandan president. Bobi Wine, go for it. Much love, dada. Wisdom Pie Uncle nagamba, respect best, my best. Ma Ngo nagamba, we are so proud of you, Mr. President. Thanks for loving Uganda. Morten Lix Luzinda Mota naga, dear President Bobi Wine, I hope this message finds you well. I wanted to take a moment to express my deepest appreciation for your unwavering commitment for fighting for the freedom and the rights of Ugandans. Your dedication to advocating for democracy, justice, and human rights has inspired countless individuals, both in Uganda and around the world. Your courage in standing up against injustice and oppression survives as Rwanga Pure nagamba, I love you so much and I respect your president. Babla Nambatya naga, I salute you for the Dan Case nagamba, thanks for the excellent job you are doing for us, Mr. President. Please never give up on us. Super proud of you and thanks again for all knowing your efforts. Adoring Loda Nachinji Ezra Mike Sonaga, true indigenous Ugandan perspective, but another issue, my leader within us to be checked out to. Ubako bwenja olwanegala bagenda bogera basima President Kyagulanyi omulimu gwaliko nga yetolola eggwanga ensi yonna nga atambuza enjiri ogwa nakyemalira enjiri ogwa nakyemalira Museveni enjiri ogwa ofuga bi ekiwamba abantu ekitta abantu byonna ebikolobero lwa General Museveni President gwe mulimu gwaliko nga anoonya nti n'okusala ensulo ezibadde zivujjirira General Museveni n'avimba n'amapapa n'atulugunya bannayuganda nga nti omudidi gumutta kati tulina okumwavuwaza atusindike eri ate asitamye olwo Uganda olwekawulire bweterera bwefuna essanyu bwefuna emirembe buli omu n'asobola okuba nga ate yeeyagalira mu nsi ye. Mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Mukama Katonda gwe nsaba nze abankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo okubyogera bwana bakkiriza Ddunda Lugaba Namugereka batayi mweraba.